Njagala amatugo gatokolemu envumbo obenga owulira bulungi nga n'okundabunda babulungi. Era buli Ekisooka oli mutabani wange. Yakweganye. Ogenda kubeera. Lwampaka. Anti yalemererwa abeebwabwe abamuzaala bamulemererwa nze ngenda muso. Finali ekkubo tugenda okukwata atusooseyo busoosi. Naye ka message kano njagala katuke kuli muvubuka yenna. Bamulyaza amaanya nnyo obutababuulira kituufu bwe kiri. Nangeri gye mulinako yisaamu nga mukyali ku nsi kuno. Ate buli muntu alaba vidiyo njagala omanye nti sitaani talina mukwano yajja okutta okubba n'okuzikiriza. Baby Deo sigenda kunenya mukama akuwumuze bulungi nze binakolera nga oli mulamu. That's why nze sitola mabugo ku bafu. Kuba Bannayuganda mwagala nnyo posting abafu. Mutandise okuzanya ennyimba ze. Abadde mulamu nga temuzanya nnyimba ze. Nebaza Katonda nti bw'abeeredde omulamu nze nasooka okupromotinga ennyimba ze. N'ebiseera ebyo nga kyalina Facebook yange mujijjukira. Nze nafuula longo namba ensonga. Nalina Facebook y'amaanyi wano mu ggwanga. Nga bwe nteekako ekintu ensi yonna kyeba erindiridde. Ababbi ne bagibba naye era nasigaza ntambuza obulamu. Kati omuvubuka alaba vidiyo eno. Nkwegayidde njagala oyigge mu kufa kwa Baby Deo ebintu bitaano. Ekisooka sitaani talina mukwano. Ekyokubiri mulekerenga awo okwagala obugagga obw'amangu. Ekyokusatu Mukama Katonda tagattibwako kintu kirala kyonna. Ndi Mukama Katonda wa bujja toweesinzanga ekintu ekirala kyonna wendi mu ddiini yo yonna. Abasiraamu musinze Allah, Abakatoliki musinze ka God, Yesu, abakulokole mutusinza Katonda Kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutukuvu, Abaprotestanti kyekimu n'Abasebensidde. Katonda takola nsobi ekintu ekireetera obusungu bwa Katonda n'akuggyako obukuumi bwe ng'ekintu kyonna kisobola okutta kasita otandika omugattako ekintu ekirala kyonna. Siwolereza bibi birala naye ebintu ebisinga okunyiiza Katonda ku nsi kulya bisiyaga na kumubuusabuusa oba okumugattako ekintu ekirala kyonna. Abavubuka mulekerawo okwagala obugagga obw'amangu. Mugera ne mugula ebiyembe ne mugula ebijiini ne mugula ga sitaani nga mugalabamu obugagga bwe n'ebintu by'ensi buli omu aba ne tayimingi ye Katonda byamutegekera okufuna. Abavubuka bangi mwagala nnyo ensi okubalaba nti muli bulungi. Mwagala nnyo okubawana nti muvuga emmotoka ez'ebbeeyi. Mwagala nnyo okulaga nti ebintu by'ensi nti obulamu bukoma ku nsi kuno. Noogera n'okola ebitasaana. Bakanye West nawulira nti basaddaaka ba maama baabwe. Abamu musaddaaka baŋŋanda zammwe. Musaddaaka misaayi gy'abaana. Ne mugula ebyokola nga temumanyi gye mwabijja. Nga weerabidde ekintu kimu nti sitaani talina mukwano. Sitaani talina kyakwagalako. Akuwamu essanyu lyakabanga katono. Era gye weegendereze nti buli muntu yeemanyiiza ebiyembe. Buli muntu yeemanyiiza ebintu bya sitaani ebyo ebintu ebibi. Tawangaala. Kubanga essanyu lya sitaani liba lya lubeerera. Essanyu lya sitaani liba lya mwaka, myaka 5, myaka 10. That's why kizibu nnyo osanga abasawo Abaganda abaferera mu linnya ly'obusawo Obuganda nga balina emirembe ku nsi. Nabo bwe mwegomba bali bubi naye tebalina kyakukola. Ate n'ababiyingiramu bamanyi nti yeri emirembe. Gwe muganda wange alaba vidiyo eno emirembe giri mu Katonda yekka. Katonda atalina ddiini. Katonda w'Abasiraamu, Katonda w'Abalokole, Katonda w'Abaprotestanti, Katonda w'Abasebensidde. Kasita okkiriza Katonda n'otomugattako kintu kirala kyonna. Ate teri kintu kinyiiza Katonda kubanga misana oli wa Katonda ng'ekiro oli wa sitaani. Katonda akebera mutima. Katonda yekka atuteekako obukuumi. Nze kati mponya siriimu ebikazi nga 10 nga birwadde era tankwata. Nemponya za accident, nempona amasasi, nempona amakomera lwa bukuumi bwa Katonda kubanga bw'ogamba nti Katonda akukwasizza obulamu bwange. Siinayo kintu kirala kyonna kye nneesinza mu nsi muno. Teri kintu kikusinga maanyi, teri kintu kikusinga bulungi. Gwe watonda eggulu n'ensi, n'otonda omwezi n'enjuba. Ng'omuntu yenna abuusabuusa Katonda nti taliiyo. Oli musiru. Tamanyi ngeri gye wajjamu nti Katonda g'ogamba nti taliiyo ye Katonda, n'okukirowoozaako obulowooza nti Katonda taliiyo oba mugwagwa. Omuntu yenna ayisaamu Yesu Kristo amaaso oba mugwagwa. Omuntu yenna ayisaamu Nabbi Muhammad amaaso oba mugwagwa. Goningizaako kinaye genda eri. Ndi mukuugira. Mugende gye mugenda. Abagwagwa. Obugwagwa butandikira mu kumanyiira Mukama Katonda. Ofiirwa ki okukkiriza obukkiriza nti gyali kyekikujovaako ki? Era lwaki oteekamu obwongo bw'obuzaale okwefuula nti omanyi gwe wavaawa gwe alowooza ku by'otamanyi. Kakati enfa ya Baby Deo tugikondominga Mukama amuwumuze bulungi naye abadde ayitiriza okususuta sitaani. Sitaani tebamuwaana. Ndi Mukama Katonda wa bujja. Kiringa kukeera kunyooma muzadde we yakuteeka ku nsi kuba ku nsi ebintu 2 by'obanga olina okuwa ekitiibwa. Ekisookera ddala ye Katonda. Ekyokubiri
bebazadde baba akuteeka ku nsi kuba omuzadde wo yayambako katonda mu process okuteeka ku nsi however much katonda yakutonda omuntu omuzadde alimu olwa katonda ti katonda ayita mu ye n'akutonda kati that's why katonda yagamba nti kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ez'oku nsi naye abavubuka muzize mu kibayita peer group influence mutandisa amalala ge batabazaala nago ne muggula kasasiro amayembe mugajja Tanzania abayimbi muyitiriza okuloga that's why teri muyimbi mu Uganda ayina mirembe mpoza abali mu katonda abayimbi muyitiriza okwagala fame bino bifemu bino ebinya bino bikabampane mubireka ku nsi ettutumu nayo bakubira endulu okuva ku makya paka kiro nga goli ku mitima gy'abantu njagala nkuyigirize nti abantu b'ensi tebasiima ezo endulu bazikuwa akaseera katono kankuzeko mu byobufuzi katono Semogere bamukuba endulu Sebagala bamukubira endulu yatuka kufa teri yamukubira ndulu mu kufa kwe badokita Besigye bona bakubidde endulu ezo endulu tezikuyigulanga wabula gwokolanga ekintu ekituufu mu budde obutuufu ate ng'okikola na Mukama Katonda wo ze nsunira bano bannabyabufuzi abasinga bajja ne balimbalimba abanaku ne babazanyira ku mutwe ne batabawa be baagala because bazanyira ku kibayita emotional intelligence yaabwe kutuuka gye balaga naye there is time to pay each and everything gwe omuntu alaba video njagala omanyi oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu sitaani talokoka sitaani talina mukwano sitaani takwagalangako akozesa bukozesa kusula abantu balala mu katego agende naawe kubanga empeera ya sitaani kuba kufa kakati gwe omuntu wena omwana wuyo muto afudde akuze mulaba tumuyambyeko naye nayingira mu gantu nze badde mwabadde nga bandaba ku TikTok oyo mwana nze mbadde nga nvayo ne mugamba amazima waliwo omuvubuka amamuyita Lama namwagala akola Lama yamugamba amazima namugamba nti Allah yakutonda mulaba abantu bangi tuli mu nsi naye tulolwa amaanyi ga Katonda kubanga tuba tumanyi Katonda omutuufu tebamwongerako kintu kirala kyonna gwe omuvubuka tasula kuyiga mu eyo nfa oba tasula kuyiga mu kino kiriwo oli musiro oli muwumba tuutu because omuntu ng'aliko ekitiibwa kya Katonda aba ne feva etaggwawo era omuntu afune tutumu esaddaake bakanya West aba bazunguzungu mulaba balakiri bali makomera kubanga tebafunanga tutumu lya Mukama Katonda ti Katonda bwakuwa teyejjusa omwoyo obutukuvu bwakuwa ekirabo n'abanga akuwadde kyakuwonya balwadde n'okiteeka mu science n'okifereramu takikujjako kubanga Katonda bwakuwa akuwoera ddala ate sitaani agabisa emikono ebiri kale abavubuka mwenna mbasibira entanda eno muve mu bintu by'okweraguza muve mu bintu by'okweguza ebiyembe muve mu bintu by'okusinza ebijini mudde eri Mukama Katonda Katonda tulina omu ye Katonda w'abasiraamu Katonda w'amadiini gonna Katonda gwenkugamba ye Katonda atalina eddiini yatonda buli kimu ye Mukama w'ebitonde byonna ebiri ku nsi kakati gw'obanga oli awo nga enfa ya bebiddewo tolina kyogiyizeemu ng'era tonnakyusa mutima gwo noga nti bino byonna Mukama Katonda yasalawo nze mulwaki mbagamba nti Katonda ataasa nze tweraza nyingirako nayingirako emmotoka y'ebikajja ejjinja buuza abaana b'Ebony zisaafa nenjiyita mipira wansi nawona nayagala ku bakazi abalwadde sirimu teyankwata gwawakana mpito nkeberewo nawo oli amala okubagakoze ebikazi bindozi byagana okunkwata kukankula nti bw'okwata obulamu n'obukwasa Katonda kyekiba kisembayo ku nsi bannanga abavubuka muve mu kwagala ebyobugagga ebyamangu muve mu kwongera Katonda wa bujje ng'oyagala okulaba obusungu bwa Katonda ofa accident ofe bubi gezaako omugattako ekintu ekirala kyonna kiringa gwe muvubuka kukwana mukazi wo ng'omwagala nnyo n'omusanga n'omusajja osobola omutema abamu beeta kati Katonda kyawulira buli omugattako ekintu ekirala kyonna ekyenjawulo abavubuka gano amalala g'ensi agabalimu temuli bamaanyi muli bakasasiro busasiro mugende emanju mulya mmere naye omuntu omulya mmere ne yeefula nti ate alina amaanyi okusinga Katonda waliwo akawala ke nalaba keeranda ne kayasima ku Facebook mbu Katonda taliiyo n'otunuulira emboodera eyo ne kagamba muzimu Mukama I don't believe in God n'okatunuulira konna kaje kati nakalabye keeyambula buli lw'omwokinga Katonda buli n'obumanyira bumanyizi kabe Nabbi Muhammad sisobola mumanyira kebe Kurani sisobola gimanyira ze ndi mulokole naye sisobola kusanga Kurani w'abasiraamu ne mbajoga kubanga Mukama Katonda tantumangako nangamba nti eno eddiini entuufu ze manyi nti Katonda waffe ali omu ffene yatutonda ate ffene alina kuza lwaki ku nsatuleseko naye n'otunuulira akawale olw'okuba kalungi kakadiri ne kagamba mu Katonda taliiyo mbu abazungu baba brainwashinga nayo niseeno namusangako lumu ne mugamba ati so statement zakola buli muntu yenna amookinze Jesus buli muntu yenna amookinze Katonda tasobola kuba na mirembe endiriza uti yo kubeera kufa kati va mu ebyo gobanga obaddemu ng'olina omutima ogubuusabuusa Katonda lokoka zuukuka Katonda yina nnyini wa buli kintu tebamwongerako tebamugattako wadde omuteekako akantu konna buli lwogenda mu ssabo ng'ogamba kangende nfuna obulamu ng'obujja mu ssabo oba oyongedde Katonda buli lw'obuusabuusa okubeerawo kwa Katonda oba omwongeddeko buli lwogamba taliiyo mu Katonda mugu tosobola kumala bulungi nja kwogera nnyo sobola kumala kati vidiyo eno gitambuze kyokka kyoyinza okunkolera etuuke ku buli muntu amanye nti waliyo Katonda omulamu omu atayongerwako
wadde okusinzibwa ekintu ekirala kyonna. Yesu Kristo tumusaamu ekitiibwa, Nabbi Muhammad tumusaamu ekitiibwa, abamalayika ba Katonda bonna, bannabbi ba Katonda bonna, ba Moses bonna tubasaamu ekitiibwa, Maama Maria bonna tubasaamu ekitiibwa. Ffe tumanyi nti Katonda ali omu, madiini ge gatwawula. Ne Katonda gwe tusinza talina ddiini, bebiddewo wumula mirembe, naye mwenenye mu abakyali abalamu.